bw'okoze oteekwa okufuna ssente nga balukubalaba eno wamuleka mukyasi wa Yesu tewali kali n'omwana wo abeera omusirikale omuto tewali kali kagenda mutuukako eri mutimami gy'ogenze Yesu omulimu gwogenza okukola gw'okwasisa Katonda mpa ku mikono genda kukuzaalira ebinene okusomako Katonda nga bw'ali ow'ekisa oza abayizi bameka abasembedde wano nesala oyite senior 6 ne aggregates 20 buli bwabiri kati you perform better ogenda kuperforminga with excellence efuuka erinnya lyo emujjamu lenti byogenze genda obeera omujaasa atalemererwa olinnya erya Yesu genda obeera omujaasa genda okuzibwako obuwanguzi olinnya erya Yesu olwa genda obeera omujaasa atalemererwa luno Katonda nga bw'ali ow'ekisa ya Yesu genda obeera omujaasa bali atalemererwa Bayibuli egamba nti ensingo zaffe zinaatambulira so temugenda kuddayo wiiki eno tugenda pakuba binyongebero wiiki eno tugenda kukozesa nsingo zammwe genda obeera omujaasi genda wangula Yesu zogenze genda wangula mwanira zenakuli bato nga mujaasi wa Yesu kababinga tokulya batalogo batya genda wangule baku mikolo gyo nga mujaasi wa Yesu kubinga gyogenze sanya President of Federation of Uganda Traders Associations futa ekituufu kiri nti tukyagadde amaduuka gaffe nga tukyalaga obutali bumativu era nga bwemukimanyi obulungi naye ebyo biyitiŋŋana nti offers government ezituwadde sinnaba kubimanyaako wabula bwe nnaaba mbitegedde era nja communicatinga officially nga bwe kyetaagisa tulijjo na luli tudduka misinde wano nawali batunoonya naye tewali buzibu omuntu yenna ng'alwanira rights ze aba tagamba nti nzijjako gavumenti ze siri munnabyabufuzi wabula ndi musajja alwanirira omulimu gwange alwanirira eddembe lyange kuba Katonda n'ensi yange